Bano be bakulembeze b'abakyala okuva mu disitulikiti bbiri okuli ey'Emityana ne Kasanda abakungaanidde ku wooteeri ya Henry Mityana okubangulwa ku by'okwekulaakulanya. Omusomo gubadde ku buti abakyala bwe basobola okwongera ku nnyingiza y'amaka era obwedda ababanguzi kwe beetooloolera. Oyinza okuba omukyala ng'olunda nkoko kati pulojekiti eno ezze to focus on the different entrepreneurial activities. Abakyala bakubiriziddwa okuba bakoze nnyo okusobola okwongera ku nnyingiza y'awaka nga lwe banaasobola okukulaakulana. Bwe tuba tukola tulabe ne risks ki eziri mu bizinesi ez'enjawulo ze tukola. Omusomo guno gwateekateekeddwa wa minisitule y'ekikula ky'abantu nga bayita mu nteekateeka ya GROW egendereddwamu okulondoola ebibiina by'abakyala byonna mu ggwanga. Pulogulaamu eno nja kubasaba bannamityana ne bannakasanda tujyanirize ate era ssente bwe tuba tuzifunye tuzikozese ekyo tuzifunidde okukola. Bano beeyamye okwongera okuteeka ensimbi mu bibiina by'abakyala nga bayita mu kwewola. Ennoni egenda kubanga eva ku miliyoni 4 paka miliyoni 2. Ebibiri ebyo n'okubanga oli registered kyonna kyogeddeko tukyamuke naye mumanye kijja kubeera ne limitation. Bw'oba tewawandiisa bizinesi oyinza obutakola ki obutafuna bibiri ebyo nga tewalibadde osobola okubifuna. Abakyala era baweereddwa amagezi obutaddira nsimbi zibawoleddwa ate okuziwa abasajja. Abaami tubaagala nnyo n'akasente tukola ki tukabawa naye otunuddemu nti bizinesi gy'ojjamu akasente kano n'ogaba etambula etya. Abakyala basanyukidde enteekateeka eno wadde nga basigadde bakyemulugunya ku bbanga eddene ery'okutendekebwa. Naye bwe mwateeseteese training ezo emyezi 6 mingi okutwala omuntu mu training emyezi 6 osanga n'enteeto zaafu. Mbanga ndi mukyala sekinomu nina bizinesi yange njagala kwewola nga nze omu n'aganyulwa ntya mu kunsomesa. Kangamba akolayo gatya akola sapooni akola wayini asobola okwewolera pulojekiti emu n'ateeka mu pulojekiti endala nezigenda mu maaso. Wano abadde omugenyi omukulu minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba akubiriza abakyala bulijjo okufuba okumanya ebikwata ku ttaka. Omukyala bw'obeera n'omwami wo osobola kukozesa muti ettaka liri wali alina okutunda liri wali atalina kutunda nga tutaddeeko mukono ebyo byonna mubeere nga mubimanya. Ono era asabye abakyala bano okuddayo okusomesa bannaabwe ebibayigiriziddwa mu musomo guno. N'olwekyo nga Women Council, Women League, Women Entrepreneurs tubasaba bwe muddayo kuŋŋaanya banno b'osobola okuŋŋaanya ku kyalo oba mmuluka mubagulire ekiriyo. Era bakubiriza okuba abayiiya okusobola okulwanyisa obwavu mu maka. Musobola okuba nga mukola ebintu ebinene, ebintu eby'enjawulo, ebintu ebirungi olw'ensimbi zino eza GROW ezazze zituyambe ng'abakyala naffe tutuuke okuddayo mu kabineti okola assessment nga tuwa obujulizi okusinziira ku cases ze tulina. Enteekateeka ya GROW y'omu ku kaweefube bwa gavumenti ow'okudduukirira abakyala mu lutalo lw'okulwanyisa obwavu n'okwongera enkulaakulana mu maka.